tulesewo solar panels 4 zaake wano wonna kubanga munyenye ya wano tugitwala kakati bikiba bwekiti ate netunaba mukulukkiriza kyate n'obuuyi buli omutwalo gwa taata olutimba olumalayo ekisenge kyonna omulenzi oyo yaleese baba tv n'ama yonna edde mu ddiiro lya taata bagirabaetuguluko mu ngalo omwana bamutwalidde ku mutwalo gwa lutimba tannaba ku bakomanda bonna b'enkulase bajeneraali be tulina wano twasazeewo ne lugamba nga ffe abakola mu bitongole ebikuumaddembe abakulu tubalekera bukuumi ki nze mbere nzijayo pisito 6 tuzireetere mmwe bataata zibakuumenga nga tewali mutawaana kakali afaane namuwooza nangamba abakulu tebatwalira pisito ntono nnyo tunoonye ku mundu AK47 10 se tuba tuleeta omulenzi eri oli n'agaana n'agamba n'ezo mundu ntono mutwale ekinaakuuma taata ne maama ne bajjajja ne bakojja nga buli akyama mu makaawo tayinza kuddamu okukolawo ekibiina ekyo kati muleese eki tanka yiiri tuleese tanka mu mundu zonna tuleese tanka yiiyo wanyi amasasi galagala eyo tegenda mu masasi kejjula amazzi n'ekuuma awaka alinga enkuba bwetanye ale mukama akoze ekyamagero ebadde tennava ku mmotoka bulijjo abamu batwala ku mikolo tanka nga nkalu katonda agenza okulaba ng'alaba tetuyinza tuuka wano nga tanka tejjudde mazzi enkuba yonna egitonyeemu egijjuzza munoonye bwe mugijjaawo namazzi gaayo okugiteekawo mujanga nga bwe bugireese bwe mutyo essebo nga mugenze mu bitongole bye mutugattidde byonna essebo okirize ku lwa taata Mpungu nataka kuwashukuru ambao umetuletea zawadi mingi hizi sisi wa Ndiga na wa Mamba tunasema tunashukuru sana. Asante. Mulituonyesha mwashimi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki atalitembea na nyinyi kwa harusi leo hii. Asanteni. Asanteni kabisa. Tunawashukuru sana. Iyo nemvayo lwaki ntabiseemu olwo tugenza okulanti bemusinza okujja nabo ba eriye netusalawo tubasiimire. Mwebale nnyo. Asanteni wandogo. Nkomawo kusaidia ene yaffe. Mukuba ekibuuzo kyammwe kirungi era tukyebazizza. Okutubuuza nti akaana akawala ke tukimye wano tukatwala ddi era wa naffe twagala nnyo katwala era z'engalo z'obulire nnyingi ezivuga obuuyi buli yewe tutudde ne tulowoozaamu netugamba omwana ono tumwanguyeeko tumukube embaga n'egyenda bimwetokote muto wange n'ateesa n'agamba guno omwezi tuli mu gwakumeka oguno gwa mwenda n'agamba tebisoboka okugattawo embaga nga n'okwanjula twakukavaamu bantu bajja kuba bakyalina amanzaali g'okwanjula tusala netugamba tugende mu mwezi ogw'ekkumi gwe bayita mu kulukusa bitungotungo tugamba ate ogw'ekkumi gwandibadde mulungi naye olaba gukulukusa bitungotungo mu Buganda wano okuteekamu embaga gyetaakulukuse netuteesa tugamba tugende mu gw'ekkumi n'ogumu awo embaga enyumiramu tugenza okulaba nga ogw'ekkumi n'ogumu mu Buganda baguyita museenene enseenene zokka zeziba zigwa tetugamba ffe abagole ku kadaali waffe enseenene tezibuukireko tugamba embaga katugijje mu gw'ekkumi n'ogumu nemugitwala wa mu Desemba awo wanyuma nnyo okukolera embaga naye ate tubane tugirowoozaako nti mu Desemba tugiteeketeeka ne tujjukira ne mubaamu embaga esinga embaga zonna ey'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo Mukama waffe. Tugamba n'omwana muto nnyo tasobola kwepampalika Yesu Kristo azaalibwa naye ateekaawo embaga ne tukiyitako ne tuyingira omwaka omujja mu January awo Omuganda yenna ayogera bunyi atya gatonnya amaki
daba matooke tugamba olaba ensuku amatooke gye gatonyera naye ate ku mmere gye tunaateekateeka baani abanagituliira nga yamenvu tugamba tetujja kusobola mwezi gwa January ogwo ne tuyingira ogwokubiri kulaba omuganda yaguwa erinnya liriwa mukutula nsanja tugamba omusana olaba gwakakutula nsanja naye ate embaga y'abaana bano ne tuyitawo buyisi ne muddawa mu gwokusatu otyo awo gwokusatu we musibidde ate ko baguyita kasambula abantu baba mu kusambula bisambu tugamba lwaki ate tubeera mu mbaga ngendo bwe basambula wamasi bwe twakiteeseza tugamba tuyitewo buyisi tuyingire ogwokuna ogwokuna lugenza okulira ngeno mu Buganda muguyita kafumuula mpawo enswa ziba zibuuka olubuuka nga zibuuka n'ebitazikwatako nerugaka tuve mu gwokuna tuleke enswa zigwefuge tuyingire ogwokutaano ogwokutaano awo we musiisidde tubadde tusiisirawo netugamba nedda baguyita muzigo buli omu aba ku muzigo tugamba tugende mu gwomukaaga naye bino byonna mbyogera wiiki ey'okubiri mu gwomukaaga netugamba ogwomukaaga baguyita Ssebaaseka olaba aseka ng'embaga teriiwo naye tasekerera embaga yaffe n'akatagga netuguvaako netugenda mu gw'omusanvu ogw'omusanvu omuganda aguyita mugula nsigo ensigo ziba zigulwa akati tetujja kusobola kuteeka mu nsigo netugamba naye Mukama atuwadde omukisa ogw'omunaana ogwo mulungi baguyita muwakanya kati ani ayinza okuteekawo embaga ye mu gw'omunaana era bagiwakanya netusalawo netugamba nti ku birungi bye mutukoledde kubanga wetugenda mu gw'omwenda tuba tuwezezza omwaka muki mulamba netugamba nga bwe twayita mu ssenga netuwandiika ebbaluwa titugenda kujja wano olwaleero twanjulwe era netutuukiriza ne mutulaba nga tuzze nga bwe twasaba n'ebbanga ttono nnyo muto wange we wagenda okusinziira awandiika ebbanka buwendala agiwe senga agibatuuseeko olwo tulyoke tugende tulabe bateekako abaana abo empeta ezijjudde omukisa kale kitegeerekese tubakubire mu ngalo era mukulu mwandigambye nti abaana bano ku mbaga tebaatugwe mu motoka twagala kubeebaza ab'endiga mbika byonna byentambuddemu endiga yayitawo bw'okimanyi ntuuse mu paakingi esooka banene batugamba ezezamwe ez'abaana abato muzitwala eri netutuuka netulingizaayoko mu paakingi y'abakulu aya n'emmotoka eziriyo ngulumivu ziti tubasaba taata mukolo gw'abaana bano twagala gubeerere n'ekitiibwa ku olwo temutusabe entambula mugire muzammwe muwese omukolo gwaffe ekitiibwa kuba za kitiibwa zonna tuzirabe emmotoka ngulumivu mukubeeko mu ngalo batulabyemu ebirungi